Olubereberye essuula ey'omunaana. Amataba gakoma. Katonda n'ajjukira Nuuwa n'ensolo na buli kiramu ekyali awamu naye mu lyato. Katonda n'akuwunsa empewo ku nsi, amazzi ne gatandika okukendeera. Ensulo ez'ennyanja n'ebitula eby'omu ggulu ne biggalirwa. Enkuba n'erekerawo okutonnya. Amazzi ne gagenda nga gakendeera mpola mpola okumala ennaku 150. Ku lunaku olw'17 olw'omwezi ogw'omusanvu, eryato ne lituula ku nsozi za Alalaati. Amazzi ne geeyongeranga okukendeera obutayosa. Ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'ekkumi, entikko z'ensozi ne zirabika. Awo oluvannyuma lw'ennaku 4, Nuuwa n'aggulawo eddirisa ery'eryato lye yakola, n'atuma namuŋŋoona n'afuluma, n'addiŋŋananga okutuusa amazzi lwe gaakalira ku nsi. N'atuma ejjiba alabe ng'amazzi gakendedde ku nsi, naye ejjiba teryalaba kifo wa kuwummuza ekigere kyalyo, ne likomawo gy'ali mu lyato, kubanga amazzi gaali gakyali mangi ku nsi yonna. N'afulumya omukono gwe n'alikwata, n'aliyingiza mu lyato. N'alindako ennaku endala 7, n'alyoka atuma nate ejjiba okuva mu lyato. Ejjiba ne likomawo olw'eggulo nga lirina akakoola akabisi ak'omuzeyituuni mu kamwa kaalyo. Nuuwa n'alyoka amanya nti amazzi gakendedde ku nsi. N'alindako ennaku endala 7, n'addamu okutuma ejjiba, ku olwo ne litakomawo gy'ali. Mu mwaka 61 ogwa Nuuwa, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye, amazzi ne gakalira ku nsi. Nuuwa n'aggyako ekisaanikira ky'eryato, n'atunula, n'alaba ng'amazzi gakalidde ku nsi. Ku lunaku olw'27 olw'omwezi ogwokubiri, ensi yali ekalidde ddala. Katonda n'agamba Nuuwa nti, "Vva mu lyato, ggwe ne mukazi wo, n'abaana bo, n'abakazi b'abaana bo. Fulumya ebiramu byonna ebiri naawe mu lyato mu ngeri yaabyo, ebibuuka waggulu, ensolo enfuge n'ez'omu nsiko, n'ebyewalula ku nsi." Nuuwa n'afuluma, ne mukazi we, n'abaana be, n'abakazi baabwe. Buli nsolo na buli ekyewalula ku ttaka na buli ekibuuka mu bbanga ne bifuluma mu lyato mu ngeri zaabyo. Nuuwa awaayo ssaddaaka. Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto, n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Mukama n'asanyuka olw'evvumbe eddungi, n'ayogera mu mutima gwe nti, "Sikyaddamu nate kukolimira nsi olw'ebikolwa by'omuntu, kubanga ebirowoozo by'omutima gwe bibi okuviira ddala mu buto bwe. Era sikyazikiriza nate buli kiramu nga bwe nkoze. Ensi ng'ekyaliwo, okusiga n'okukungula, empewo n'ebbugumu, ekyeya n'ettoggo, emisana n'ekiro tebiggwengawo."